Muhammad Nsereko muganda wange nkugamba ebigambo bino nga musiraamu munno kubanga ebyawandiikibwa byonna obimanyi. Kulembeza erinnya lyo first and foremost erinnya Muhammad olimanyi kiki ekitegeeza mu busiraamu. Naye wallahi summa tallahi Muhammadin Nsereko oli mu kulyazaamanya bannakampala, oli mu kulyazaamanya Uganda yonna at large. Naye Nsereko nsaba obeera omusajja eyasoma eddiini kubanga wagisoma. Omusajja yagenda ku kaaba ya Allah n'okuba ebirayiro eri Allah subhana jalla jalaalu. Nsereko fenna tukimanyi nti byonna buno bulamu bw'okunsi kuno tweyagalirako bweyagalizi ne wallahi tebulina lugendo. Ate tuliko budde kaseera al-karibu tugenda singana Allah waffe. Ne Muhammad Nsereko nodda mu kulyazaamaanya abantu. Oleeta etteeka nga mu kuleeta etteeka eryo okimanyi nti toyagala bantu bonna bakwata ka vidiyo nga bakwata abasiraamu abruptly babakwata. Siraamu bavundira mu makomera. Sikuwuliranko mu parliament nga wallahi olwanirira ekyo n'ogamba nti nze Muhammad Nsereko kannwanirira abasiraamu be bakwatira obwereere. Ne basiba omusiraamu emyaka 10 bamukubye obugere temuli njala akomyewo ng'amaanyi g'ekisajja bagasse. Wallahi namala omusiba emyaka 10 ne bagamba talina musango nga n'amaka agagenda okudda nga gasasika nga mukyala baabatwala dda abaana babagabira abasajja abalala. Ebito byogerako. Muhammad oli wakumeka ku basajja bananyini gavumenti eyo nga bwotunamu bwoti as now olaba olina amaanyi. Nsereko tokirootangako nti gavumenti yo ng'ekyali mu buyinza tosobola okukeera ku makya n'osibwa. Era tokirowoozangako nti mu maanyi go ne bukya olina nti olina omwana wo oba famire yo bakojjaawo wadde ali mukyalo wadde ayinza okukwatibwa kubanga olina amaanyi. Emmundu weeziri sente muyina yaakhi bukimu okuumibwa nemanya eriyo Allah atamanyi ago gonna maanyi. Nsereko oli wakumeka. Ajabdu Nadduli omusajja yalwana eyafiirwa abaana be banna mu lutalo yaakhi karimu n'omwana we omu musibe baamukwata. Negoloza Ajabdu Nadduli yali akirowoozezaako nti the same government gye yalwana nayo okubanga esobola okukwata omwana we. Yakugamba omwana we atambudde n'ekipapula kikaddiye nga baamusuubiza omuwa omulimu naye tebagumuwanga. Oli wakumeka. Oli wakumeka eri Kale Kaihura. Oli wakumeka ku maanyi ga Kale Kaihura. Oli wakumeka. Ali mu mbeera Kaihura talina na smartphone takizwa nagenda wadde ku airport wadde okukima oluganda lwe nibo bagenda mu toyi kubako omukuumi amukuuma. Oli wakumeka. Muhammad Nsereko. Muhammad ya akhir karim bannakampala ebizibu byonna bye bayina ekizibu kye bayina kyakukwatanga vidiyo okulabisa abantu. Gamba gavumenti yo gy'okulira mu Nsereko gigambe nti nedda sitteeka naye mulekeraawo okunyigiriza abantu, mulekeraawo okutta abantu. Nsereko abaana bali ekitalyawo gendayo emirambo bwekana kugifuluma wallahi nga mwana bamututte mutulugunya n'avaayo nga mayiti. Tobyogerako ya akhir karim. Genda olabe engeri ensula gye basulamu byogereko ebyo. Byogereko Nsereko ya akhir. Amasomero bakubye amasomero mbabula amawulire bakubye amasomero omutwalo gumu mu 2,000 bamaserabidde gagenda kutundibwa. Wallahi gewola sente during COVID nga amasomero gaggaddwa. Government tesobola kubairinga those school out. Tosobola kubyogerako Nsereko. Nsereko kino kikugamba ndi musiraamu munno yenze ali nyo ntigamba wallahi obudde bugenda kutuuka nga tokyalina maanyi ago goyina. Kyogamba Nsereko amaanyi goyina osinga Nasuru, amaanyi goyina mu gavumenti eno osinga Kale Kaihura eyatambulanga n'ensi n'eyuguuma. Takyalina wadde kiragiro kyayinza kulagira wadde kulagira mwana wa booda omu n'amugamba nti mwagalano wallahi n'amumutwalira. Takyalina ago maanyi. Oli wakumeka. Osinga General Sejjusa, osinga ani kwabo abasajja yaakhi. Sawa yaliro buli kimu okiyina Nsereko. Nitogenda kusinga abasajja baasookawo. Nsereko ebyafaayo obimanyi jamaani obimanyi. Ogenda kusinga Hamani, ogenda kusinga Karuna, ogenda kusinga mulembe ki yaakhi. Allah yagogerako abo egy'emirembe n'agamba egy'emirembe tegiriddawo yaakhi. Bonna balina amaanyi.
ba prime minister ba Firauna bayina amaanyi nga bawulya ensi yonna yaabwe Allah n'abazikiriza nsereko manye byafaayo ya karimu ebanye byafaayo tojevunanga tokkakanyanga muntu Allah gwa basitudde Bobi Wine yoyo Allah gwe yasitula ne bona omunyomo otya wallahi yoyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali alonda mbuzi tiyasoma nako wadde tiyasoma ko na wadde kibina tyagenda kwade mu classroom bamusomese Allah yenyini yamusomesa kati nsereko yakhiyo yagalachi Allah basitudde omuntu jaye byafaayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bamujevuna nga go mujevuna nga bojevuna his excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu babati bamujevunanga bamuyita nako bamuyitira nga bola government yo era nga boli omukozi omulungi ennyo yakhe na mugambo yagalaki oyagala mukyala wa kuwasa oyagala sente bwavu obukutawanyo babutasoma tukuwe mukyala tukweki n'abagamba nti wallahi nebo okwata enjuba n'ogiteeka eno n'oteeka eno omwezi n'oguteeka eno siva ku kigambo ky'amazima nsereko oyagala kiyahe tobimanyi byonna nsereko kubanira Kampala ebizibu balina bagobwa mu kibuga nga tebabateekeddeewo nteekateeka bagenda kulaga oli ku tteeka toyagala tukwate vidiyo nga basiba abasiraamu toyagala tukwate vidiyo nga abaana babatta yahi karimu eryo etteeka oliyeta lino alkaribu kino nsereko nkigamba nga era olwakutaano yaumuli jumaa wallahi bujja kukyanga eryo etteeka likwata bujja kukyanga eryo etteeka lyalibadde nga teririiwo nga litaasa omwana wa famire yo bali bakwata omulembe gulijja gavumenti erijja nga togirinaamu wadde amaanyi nga togirinaamu wadde se ne wallahi olikaabako naye ku maziga baana babendi babatta bana babendi barepingibwa nsereko okimanyi bulungi nnyo Muhammad nsereko singa okunnuma erinnya lyo Muhammad wallahi omuntu kiritegeeza oleese ekiteekateeka ekyo kimaleko bannayuganda emirembe nga kikirinawo ye wiponi yonna gye tulina emmundu sente buli kimu kiri ku saidi yammwe wiponi gye tulina kukwata simu yaffe kulabisa basajja abo osanga Allah alireeta obuyambi okuva anywhere ne tubeera nga tuyambibwa wallahi oli muddirwanyisa sereko olina amaanyi leero emundu ozina obugagga obuyina bonna bwoti ennyumba yo ne wooyita wonna ne sente ez'olina mu bisawo owulya ng'olina amaanyi naye Allah ogenda musinkana nsereko kino nkikugamba ti wallahi summatallahi togenda va mu bbaliro wa illa ng'ebina bikubuuzibwako sereko byonna bikole kola ekiro diiringa ne bamafiya mugigirize bannayuganda wallahi baakulonda oli mu parliament tobalwaniridde wabula banyigirize etteeka likole yahe nze sikiriza na muntu yenna sagala muntu yenna akuvume bakubulira ebigambo nga bino nsereko eno video baligikomyawo ne bwe ndibanga nfudde ne bwe ndibanga siriiwo nsereko buli kya bweruti nga tokyalina maanyi wadde nak nga wallahi etteeka erikunyigiriza sereko genda maaso n'okuyingiza bannayuganda dewo lwakutaano tugenda mu jjuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.